tekyali kuwanguzi tubikooye twetamiddwa twokooye okutulugunyizibwa tukooye okubonyaabonyezebwa mu nsi y'aboobwe ku kisaawe ekyaffe eky'omuwi w'omusolo kye tusasulira omusolo okuyimirirawo ate okutulugunya ffe bannansi bannayuganda abaana ba wano n'olwekyo tubikooyedde ddala eno nno y'enduulu gy'emiranga egikubwa bannayuganda abali kuno n'abali ku byeyo munnange nga bakaaba olw'embeera embi gye bayitamu nga batuuse ku kisaawe eky'ennyonyi Entebe okuboodinga okugenda mu mawanga gye baba bagenda nga bangi ku bano balemeseddwa okulinnya ennyonyi ebiwandiiko byabwe ne biyuzibwamu mu maaso gaabwe olw'okuba tebalina mitwalo 10 mitwalo 20 mitwalo 3 mitwalo 5 kakadde okuwa abeeyita aba uniform eza bbulu abakola ku kisaawe wano Entebe abalaba mu bintu byo oba bituufu munange nga bakutaako enkongolo tojja kugenda kubanga tokuttemu nsawo n'olwekyo ennyonyi kekusubwe mpozi ng'okuttemu nsawo. Ati kino kibadde kisusse obw'omulamuzi nga kimaze ebbanga ddene nga bannayuganda batulugunyizibwa naye nga baguma nga basirika okutuusa lwe kyasambye eddagala wamma nga kifuuse eky'amaanyi nnyo nga bagenda nanti bongeza ensimbi ze basaba. Jjukira oli avudde ewaabwe ng'atunze buli kimu agenda ayiye obulamu asobole okufuna akasente ate yimirizeewo laba bwatuuka wali nga talina wadde olwataano ne bamulemesa okulinnya ennyonyi n'amaliriza nga ne bw'abadde aleseeyo ewaka ekitanda n'essigiri ng'abitunze ajjaawe ab'oku kisaawe ava e Uganda agende bw'atyo n'ava mu nsi ye nga talina kyasigaza talina kyalina ng'ali sseke bonna munigina bw'ati olw'ababbi abali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe abakifudde omugano okubba buli munnayuganda ayitawo afuluma ogenda okkuba ekyeyo n'olwekyo bannayuganda kwe kuvaayo ne beekubira enduulu ne bava mu mbeera ne balya obuwuka ne bagamba nti kati saawa yakwata bujulizi buli agamba mbuva mu layini ate dda wano kintu kidoogo ng'ojjayo kamera ng'omuteeka ku kamera ng'omusigamba sente kozo yagala zaaki yogera bulungi ensi ekulaba ensi ekuwulire omanye sente zonsaba za bukozi bwaki era lwaki oŋŋaana okulinnya ennyonyi ati nno ono ye Kaweereege aliwo olwaleero ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe wali era nga n'aba aviation abakulira ekisaawe kino emirimu gyakyo baavuddeyo ne beewozaako nga bagamba mbu bannayuganda bye boogera tebalina bujulizi bakwate obujulizi ku butambi babuweeyo balyoke bakakase bye boogera kuba si bituufu. Ati nno bannayuganda tebasaaga obujulizi batandise dda okubujjayo nga bakwata ku ntambi abo abeegulidde erinnya mu kubba mu kusaba enguzi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe nga balemesa abaana okuyitawo okugenda okupakasa era ng'obujulizi bwatandise dda okuyiika ku mitimbagano nga bannayuganda balaga abasajja abo n'abakyala abo bassedduvutto abalemesa abaana okulinnya ennyonyi nga babasaba enguzi. Ati okuva obutambi lwe bwatandise okufuluma aba Civil Aviation Authority tebannaba kuvaayo okufuguma wadde ekigambo anti abaana babakutte mu liiso basoose kuŋŋaŋala mbu tebalina bujulizi n'olwekyo bakomye bye boogera ebyokwonoona ekisaawe ky'ennyonyi. Ati okuva obujulizi bwe bwavuddeyo ebyokwogera baabivuddeko baasirise tebakyanyega anti baswadde ne baswaluka bannayuganda baveeko gwe ba mulembe mulala.
ate ekiri ku Kisawe Entebe buli omu yeekengera. Omusirikale abadde asaba n'okujja abantu mu layini yeekengera, n'abo abali ku zikawunta beekengera, n'era ng'omuze gwabwe tebannaguvaako, bakyalemesa abaana okulinnya ennyonyi. Kati nno bannayuganda bagamba kino tekigenda kukoma wano, kigenda kupikibwa, kigenda kwongerwamu amaanyi paka nga abasajja bano bakomeza empisa embi, bakomeza empisa envundu ez'okutulugunya, ez'okubba bannansi ensimbi n'okubalemesa okulinnya ennyonyi, nga bo beeyagaliza nga batazaalangako, nga batalizaala, ate nga Uganda kyabwe kishiti holo country, tekirimu mirimu, buli kimu baakyonoona dda. Bagamba nti luno munnange gakyali mabaga, batandika butandisi, bagenda kukisindika paka nga bonna bali mu kulya enguzi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebe bagobeddwa, baggiddwa ku mirimu era nga beeterezezza nga buli muntu ayitawo fulile. Oba bwe kitaba ekyo tugenda kutandika kulinnyanga bbaasi zitukalakate paka Nairobi, Kenya, tulinnyirengeyo mu Jomo Kenyatta, tugende mu mawanga gye tuba twagadde. Uganda Airline, Uganda Airport tukireke kigwe, munnange kisigale awo nga tukyalina milimo.